No, it is the Eastern in charge, not you. You are not in charge, it is Eastern in charge. Nangwa. Soma. We need to verify. Ekifo ky'obwa ssentebe bwa NRM e Kakumiro kibadde vaawo mpitewo wakati wa minisita omubeezi w'ebyentambula Fred Byamukama ne Fred Mwesigwa. Enkya ya leero abakiise okuva mu ggombolola 24 enkoko bagikutte mumwa okwolekera mu kitebe kya NRM e Kakumiro nga enjuyi zombi ziwaga obuwanguzi. Wasose kubaawo kalumanywera wakati w'abakuumaddembe n'omubaka wa Bugangayizi East ate nga ssentebe wa NRM e Kakumiro abaddeko Josephat Tumwesigye. This is my office. Don't be emotional. I'm a current chairperson in NRM. Chemba saba mugondere biragiro bya security. Bwe tukugamba nti kwata wano yimirire wali yimirira wali. Toyomba na muntu. Bonagezaako kulwana kuvuma muno amateeka gajja kulamula. Mumpulide. Nakatayite kasaze akulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tango Doi n'atuuka okulondoola n'okulaba ng'okulonda abakulembeze ba NRM kuba kwa mirembe. Don't bother our security. If you are annoyed, don't touch the uniform of a police officer, because that uniform is government. That uniform, when you pull it, even pull the shirt of a police officer, you are fighting government. Don't let your anger reach that extent. Oluvannyuma Ssaabaminisita Nabbanja avudde n'ategeeza abalonzi nti tagenda kukkiriza abantu be kweyuzaayuza era n'asaba Fred Mwesigwa ekifo akirekere Minisita Fred Byamukama ate oluvannyuma Dr. Tango Doi alangiridde Minisita Fred Byamukama. Hati bino bintu byansi nimumanya akamuli tulukire nimumanya akamuli tuli Kakumiro district ensonga gye tulo ya kutunga chairman okolera mu office enu ekinayombekere na bwensonga eyo abwokwenda obusinge muwulirize abwokwenda obusinge omu district yaito ya Kakumiro obwenkulola abantu ne barwana obwenkulola abantu ne babagula kulira ni sasa. As a leader, I cannot allow this in my district. We are going to divide our party because of just something we can solve ourselves. Banubona bana bange. Nkusaba Mwesigwa olekere Fred Byamukama. After consultation, the new NRM chairperson of the district is Honorable Fred Byamukama. Leaders must talk. Leaders must agree. Where there's no agreement, there's no peace. Now, as the newly elected chairman NRM of Kakumiro, I know Kakumiro has got a lot of political fights. I must ensure I unite them, and I'm going to do that one within a period of 1 month. Bannakibiina kya NRM okuva mu Lubaga Division bakubaganya ebikonde ng'abakyala balwanagana n'abasajja ng'obuzibu buvudde ku kalulu ka Entrepreneurs League. Okuvuganya ku kifo kya ssentebe wa NRM Entrepreneurs League mu division ya Lubaga kuli wakati wa Deo Kagwa wamu ne Nyaika Abdul Nassa era obuzibu bwatandikidde ku geeti nga bayingira. Embeera yatandikiriza okutabuka era abakyala bawagira Nyaika ne batandika olutalo ku bawagizi ba Kagwa Deo. Kati obuzibu buli wamu nti abalezi bayingidde ate abamu babagaanidde wabweru.
Wano kamiswana w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Alisemera Jane azze okutaasa embeera. Kati ssaawa zino tugenda kutandika okulonda abadde ayakubye omukazi mufulumiza oyo bobo nafulumiza agenze ate nenkanseringamu n'ekifo kye tajja kuddamu. Wano abawagizi buli omu aweerezza ebisongovu. Babajja ne bakola obuvuyo eri Museveni talina kyamanya. Bonna babeera mu ssente ffe tulina kye tufuna waffe Lubaga. Kasiita kweri era esasula emisolo naye bajjeko lisiti ya kasiita naye era ne bwe batandijjeko lisiti beewa abadde ayiseemu. Oluvannyuma abakulira ebyokulonda basazeewo okulonda kugende mu maaso era Nyaika Abdul Nassa abawagizi be ne bamusimba mu mugongo. Wano oludda lwa Kagwaddeewo ne lwekandagga nga lugamba nti abawagizi baabwe tebakiriziddwa kuyingira munda. Baddemu batukera obungi batuseme omuntu ayingira oba sikyo buli omwali n'abantu ku geeti baggulewo geeti Nassa twamukubye dda akalulu atiitima deewo yayiseewo ddaddadda kati basema aba Nassa ne baggwawo ng'abaddeewo bakyaliyo nga Nassa agenda atabulatabula wali ku miryango. Kyensaba NRM etekinge a substantive stand esazeemu webeera kampani nga terina biwandiiko bigikkiriza ku operatinga mu Uganda kino okuwagalunga kali free and fair ekyala gundi omwanya oyo bagijjako dda egyaliko UNSB agijjako ne betentwaziwaddeyo. Byachambadde Lawrence, Salt TV, Omunyo.